Amanya gange nze Eddie Buyondo ndi musajja muyimbi. Ensonga eri mu ddiiro gye tutambuza olwaleero obudde buno y'abayimbi bannaffe naffe ffennyini okubeera nti tuli mu kufiira mu nnyumba. Tufiira mu nju, abayimbi bafiira mu nnyumba tebalina kyakulya. Naye nze okwawukanako n'abantu abalala abazze bakola vidiyo zino ze muzze mulaba, ze ŋŋenda ku obubaka obwange bugenda eri abayimbi abanene abali mu ggwanga lino. Abayimbi mwenna basinga obungi muvuddeyo nga mugenda okwesimba mu bifo ebyenjawulo okuweereza mu byobufuzi. Naye omuntu obukulembeze bwe babulaba okuviira ddala mu famire ye. Abantu abalonda abantu kati ngaffe abalonzi, omuntu tumuwa obukulembeze okusinziira mu famire ye bwabadde yeeyisa. Naddala kyobulaba baba bagenda okwesimba bakubuuza mukyala wo aliwa, obeera wa, famire ye bakuzaala wa, ne tukumanya bulungi. Naye kati abayimbi bafiira mu nnyumba enjala, naye ng'ate abo abazze okwesimba weeyo babagamba mutuwe obululu, naye nga bano babadde bakulembera ebbanga lyonna bali mu kufiira mu nnyumba. Gavumenti yayisa ssente n'egamba nti tugenda kuteekawo biliyoni trillion 5 baziteeke mu SACCOs abantu beewole, abayimbi betwaggala emirimu gyabwe beewole. Naye ssente ezo zirina okwogerwako abayimbi abanene. Naye abayimbi abanene buli omu agenda bamukubira essimu ne bamusisinkana ne bamuwa miliyoni 5 3 n'asirika. Naye abaana be babadde bakulembera ebbanga lyonna bali mu nnyumba bafiira mu nnyumba enjala. Abantu abe kati omukugeza ng'omukulembeze Geoffrey Lutayo okulembedde abayimbi ebbanga ddene, nambazi y'abayimbi eri wansi efa. Oli kaguuto mu kalulu onoonya kalulu, oli mu kusabira abantu kalulu abantu be batamanyi, nga bano b'omanyi abaana bafiira mu nnyumba. Walukagge okulembedde abayimbi ebbanga ddene, abayimbi bonna bato bali mu nnyumba bafa enjala, muli omusaba bululu, mugenda kuyamba balinga bano be mumanyi temusobodde bayamba. Kamiliyoni ogamba mbogenda kwesimbawo okubeera ng'oweereza mu kibuga Kampala ng'abayimbi banno bonna bali wansi mu leve eya wansi tebalina kibalya, bali mu nnyumba mu mayumba baatugoba mudda, muli mu kwesimbawo munoonya bululu, mugenda waggulu mugyeyo ssente be muli abaana bali mu nju bafa. Mwami Mensa Kisemakula Ssaabasajja yakusiima n'agamba gwe osukkulumye mu bayimbi banno, osukkulumye, kitegeeza gwe olina okutuusa obubaka bw'abayimbi abato abali eno abafa. Oli abo osirisa abaana babagobye mu nnyumba bafiira mu nnyumba, mwagala abantu bamale kukola ki? Nze nsaba abantu bonna abalonda mu ggwanga lino temukombya ku muyimbi yenna kalulu, kubanga ffe tusinga obategeera. Tuli mu mayumba tufa njala, bali eyo basaba bululu. Mwami Ragadi osaba bululu, abaana bafa. Abayimbi emitwalo nga 15 giri mu nnyumba, bapromota bonna abaali babalangira ebifulu byammwe byonna bali mu nnyumba bafa, musaba bululu. Temugeza ne muwa omuntu tugenda kubeera nga tugoberera ensonga zonna gye mugenda ne gye mwesimba. Tosobola kutegeeza abantu nti ogenda bakiikirira ng'ate ab'omu nnyumba yo bafa, tosobodde yadde boogerera, mulowooza balyaki? Eyo y'ensonga yange.